okyalaba okwanjula n'embaga. Message. Kigambo kyawulira muli kipitamu akajanja bayinza kubuuza nti boyi tayogera olira kaddemu mukomaawo kaakano ekintu ekyo mukikuume naffe babituyitaayita ku mirembe gyaffe ne kati baga taata w'abaana tukutereka emmere ono dda bakulira linnya lyamwa taata nakatudde tukutereka emmere ono dda mukikuume kaakano olina abasembeyo abapuuta abomuganda wange twatambudde nabo era tuli nabo beetegese Nyonyi nyange kale asiriikiridde twagala namukoonako kati oli ayinza okugamba nti bannange omukolo gwange gyagwamusana ogumwokya ate ayomba yayombera kineggulu limutuukiridde musana yalokoka tukola bina bemmere bo beteeketeeke yo gyeri emmeeza 2 namba alisi okituuseeko omukama mulungi ekiseera kyonna amina yeebale kikutuusaako abatuwerekeddeko abooluganda emikwano bakozi bannaffe saidi eno abakitaata basenga bamaama tuli basanyufu n'ebyokwogera bijja kuba bitono. Alice Daudi antumye na Daudi ziwa antumye nankuweereza akalabo kano kaliko ekimuli kalimu ebibala tuva mu kimuli ne tukola ebibala ne tukola omubisi n'ebyokulya. Alice byonna bino birina byonna birimu ggwe musanyufu nnyo. Daudi ziwa yaŋŋambye nkugamba obugambo butono buti busatu kyekyo era nanyeenya mutwe amakulu mu mulamu bwe ye musanyufu nnyo okuva ku lunaku lwe yakusinkana mu bulamu bwe. Olaba ne galubindi azijjako musanyufu nnyo okuva yakusinkana mu bulamu bwe. Alice obadde mwesigwa, Alice oli mwesigwa, Alice oli mugumiikiriza, Alice olina omukwano. Weebale kwagala mwannyinaze Alice, weebale kuba buli we mulaba dda butoolwa ggwe akajanja kabe kalubeerera. Alice weebale amuwane paka banaye Alice ono mu bulamu bwaffe wankizo atuleze. Alice atuleze ffe nga balamu be ng'abefamire. Alice aleze abaana baffe. Alice byonna Mukama abeere nammwe. Kino ne boy akikkiriza simanyi alina kkanisa ono banaye neyanzisa uyu musumba kale covid takwata mu kwanjula munnange mwannyinaza ntumye nkugambe mulabikire bulungi era mulabikirenga bwotyo paka buli lwakulabako obeere mufaanana bwotyo oyabeera ku nnakyo tawakanya Mukama. Omulete
bateekateeka okulaba nga balagirira okujja wano abakulu bano baganda bo bakyala bo bonna bagala okumanya ne bajjajja n'olwekyo babuulire balinze ggwe omuleese kola ki era ku lwani ng'ateeseteese embeera y'ekimuli n'olwero lw'amazzi n'entaba luganda tubiteeka katuwulire Tata, bamama, abooluganda, ono ye mwami wange kuba muwala waffe Kisaakye azze okuzaalibwa mu nnyumba muno olwaleero. Osaba tukkirize. Saba mukkirize. Ati tusobola kugaana nga tubadde n'omu nga tugenda kuweza babiri. Tweyanzeege. Mwana mulenzi ono senga gwaleese gye muli n'amwawula muffe ffenna n'amwanika gye muli yazaalibwa ng'abaana abalala bonna be bazaalibwa. Naye twebaza Katonda nti kyeyawukana mu kimu nti yazaalibwa ku ssaawa 10:45 obutonyeze 10 n'atonnya ku nsi kuno. Era kya mukisa mulungi nti bwe yatwalibwa bajjajjaffe jjajjaffe n'amulondera erinnya erisinga amannya mu kika kyaffe erya Ziwa, era bw'atyo n'atumibwa erinnya erya Ziwa. Era yatwalibwa taata waffe nga bamaze okwekebejja ne taata n'atwalibwa butereevu mu kanisa ne bazuula erinnya eriwulikika ery'amaanyi era eryeri omuntu eyali kabaka okumala ebbanga eddene Dawudi. N'atuumibwa Dawudi era ye Ziwa Dawudi. Mukadde waffe azaalibwa taata waffe era omukulu Painent Bazira Kato yazaala omwana mulenzi ono ng'omulaba bwe muti amwenya obumwenya bw'ati. Anyukidde nnyo era tulina essanyu lya Nsusso okuwulira nti ate tuzaddeyo omwana ow'ennyonyi. Wano bwe muzze bw'omuwala oyo muwala waffe Kisaakye, mwana azaalibwa mukulu wange
mutabani wange Isaaka Kasozi Mubiru. Isaaka Kizito Bagampange azalibwa Kasozi Lusambya eyebase Ebwaya. Kasozi Lusambya azalibwa Kasozi Lusambya muzzukulu wa Mukuba Nsubuga. Olunyiriri mwetuva era olunyiriri olwali lukulirwa Kezekiya Mulindi era olunyiriri lwenkulira. Olunyiriri lwa Kezekiya Mulindi lugwa mu mutuba gwa Wagana Kasanje. Tugusomolole. Abana batese mukwase ng'ogera ebigambo omutwalo sobera ddala omukyalo. yongera okugabozi kamera ekisingira ddala abalonga emirundi ekyo avuye mu bigambo by'atakiriza tuzaaliddwa kuba naleero ozaalibwa mu bakaga ngobiwogende okujja wano kuba naleero mukose babiri. akutte omuziro gwaffe gumpe sengeno ewange gyeri abooluganda mwenna abataka bannange n'ab'emikwano bannange ono ye mwana mwami waffe ava okuzaalibwa mu nnyumba mwami David Ziwa ku lwa muwala wange Kisaakye. tuula okubeera ulida temudduukirira si babbi kuzaala baana baggonjebwa na mpisa. Okyalaba okwanjula n'embaga.